newankubadde ng'eppaapaali liwoomera alya naye ate si gwe muti ogutemebwayo y'okuzimba. Waliwo ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga almost omwezi mulamba naye nga ffe abasinga tusirise era abandi mwalowooza mbu tetwabitegeera tetwabimanyaako. Naye ensonga ya Ssuuna Ben ne Mary Nambwayo yali sensitive nnyo, nga si kya buvunaanyizibwa kugiyingiramu ng'omulamuzi mbagira walina okusooka okugitazaama. Ekisooka erimu omusaayi, erimu omukwano oba obukyayi, erimu eby'obugagga. Kakati omuntu yenna okugiyingira ng'omulamuzi n'ojja n'akasa ogusale ng'ofunye n'oludda kw'ogenda okugusalira nga tosoose kugitazaama nnyo, waliko ekikyamu ku mutwe. Tubaddengayo ffe nga tubirengera almost omwezi mulamba. Kyani kya Ssuuna Ben, kyani kya Mary Nambwayo. Leero Ssuuna Ben agigobyemu Mary Nambwayo, ne Mary Nambwayo n'afuna ekibinja ne kimukomyawo. Leero komawo Ssuuna Ben n'akomba mu kibatu. Omanye ennyumba y'omusajja eri wano naddala ya Ssuuna Ben oyo. Eyange leero tagenda kugisulamu, eyange leero tagenda kugisulamu. Ezo ntuuyo zange nenja nkulabira abasiru bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiralo we bavayo ne baleekaana nga jazz. Girl power, woman empowerment. Girl power, woman empowerment. Tugenda kulwanirira mukyala munnaffe, eddembe ly'omukyala. N'obatunuulira waliwo enjawulo wakati w'okulwanirira malaaya ginno ne mukyala munno. Kubanga alwanirira bakyala banne afokasinga ne ku bana abaana abawera ab'obuwala abaakazaalibwa. Bangi balwanirira bamalaaya bannaabwe ne beerimbika mu kulwanirira bakyala bannaabwe. Girl power. Ayogerera mu girl power mbu alwanirira mwana wa buwala oba mukyala munne. Ninga noono gwatulugunya mwana wa muntu. Era aliko maama eyamuzaala n'amuteekateeka. Mwe bamalaaya b'ekibuga bwe mumusangidde okujja mumumanyiira nga mwerimbika mu kubeera abawala. Tongwa yeekolera geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana. Alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni. Leero sinaaba mutembeeta. Nkiddamu, leero ogwange si gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni, naaba mutembeeta. Leero vidiyo eno teyawula bibiina bya bufuzi ku mutegeevu, teyawula mawanga, teyawula ddiini, wabula esobola otugattira awamu naddala ng'abavubuka n'abaana ab'obuwala. Ntagingirako ku Ssuuna Ben nti nina obubaka bwe. Kumala ontagingireko ku mwannyinaze omulungi Fifi da Queen mukyala Nsubuga, naawe nina obubaka bwo. Omala ontagingireko Akabasa, Kalumanywera, Haji Kamoga owa Kamoga Properties, taata wa Mary Nambwayo, nti naawe nina obubaka bwo. Tutandise bwe tuti abavubuka bange. Abavubuka abato abayinamu kasente, abayinamu kumanya, badde njagala mufune ekyokulabirako ekyamaanyi ennyo era ekigazi nga kiri mu kisiige. Waliwo abazannyi b'omupiira abaddugavu bazannyira mu nsi z'abazungu naddala. Eyo mu nsi z'abazungu gye bazannyira waliyo abawala abalungi ddala bakaalaala. Abaana abo nga baana b'abagagga era nga bw'obatunira ne future bazirina. Abazannyi b'omupiira babadde successful abaddugavu be babadda mu nsi zaabwe ne bawasaayo emiruli. Didier Drogba yadda mu nsi ye Ivory Coast n'awasa. Samuel Eto'o yagenda e Cameroon n'awasa. Kolo Toure ne Yaya Toure bagenda mu Ivory Coast ne bawasa. Ebuwe yali azannyira Arsenal olw'okuba nti ye ayagala nnyo ebyakaayaka n'ebiwoomerera oba talina diabetes, yawasa muzungu. Naye omuzungu ye yavuwaza Ebuwe. Ebuwe n'asigala nga talina yadde akajiiko. Emyaka gyonna gy'azannyidde omupiira ne gimufa ttogge.
kalyeyo yonna emyaka gy'amazeemu ng'akola ng'atoba mu bugubi obulango ez'omupiira ez'omusaala eza bizinensi ne bimufattoge lwa nsonga nti yawasa muzungu n'amuzaalamu n'abaana kyokka nga bw'owasa omuzungu n'omuzaalamu n'abaana ye aba takufumbiddwa lwa mukwano aba akulabanga ffala kubanga bano abakyala abaffe abaddugavu abatufumbiddwa n'omukwano ne bwakukwatira mu nsobi y'obwenzi olw'okuba waliwo ekibagatta eky'amaanyi nti gwe mukwano ayita abakulu oba akubira abakulu mu Ivory Coast maama mutabaniwo asuse essente azonoonera mu bamalayo abazungu maama mutabani kubanga alina gy'aloopa ne musobola okutuula mu nsonga naye ono omuzungu talina gy'agenda kukuloopa agenda kukugamba ffene ewaffe we do not tolerate nonsense. I am seeking divorce with 95% of your wealth. Ebuwe n'ayavuwala banne bali bulungi lwa nsonga nti badda ku mirandira ewaabwe ne bagenda bawasa mu mayumba ge bamanyi ne baleeta abantu ababaagala ng'ate babalumirirwa. Omuzannyi w'omupiira omuddugavu lw'olitegeera nti lwaki ensi z'abazungu ziwola abaddugavu ne zibaba nga tebannamalayo bbanja oba ensi z'abaddugavu ne ziba nga tezinnamalayo bbanja ly'abasooka kubawolebwa ne babongera ebbanja eddala lw'olimanya agenda y'omuzungu eri omuddugavu. Era ebuwe obwavu ye baana baliwo gy'ali kubanga teyaddaka kunoonya mu luli gwa kuwayira. Kakati kino njagala nnyo mukikozesa abavubuka. Ssuuna Beni ovudde Masaka, abaana b'e Kampala bakulabanga ffala, bakulabanga atategeera, tebatunulya by'okola kuggyamu ssente era tebatunulya bukugu bwo mu nkola ye ey'emirimu okufuna ssente, wabula batunuulira ggwe ow'e Masaka n'entunula ne bagamba ono majjinnu. N'atandika okwetega mpola mpola n'oguyita omukwano omungi ennyo, kumba ali mu kutega, ayagala bibyo. Kyova olaba tasanga na buzibu kutega lubuto nga tasoose kwetegereza neeyisayo kubanga tayagala ggwe, ayagala bibyo. Mukyo kyentegeeza. Ssuuna Beni oli mwana wa mukyala Kayondo, nga mukyala Kayondo oyo kyakulabirako kirungi eri abakyala. Gwe ate mukyala waawa bbaawe n'afa n'asigala mu kayumba ak'ettaka ne mukazizisa emiti ng'ayagala kukuza baana, naye nga ne ku kyalo waliwo omugagga Dodoviika amwogereza n'amugamba nze nkyakuza baana bange neesonyiwa. Ssuuna Beni ku kyalo okwo kw'ova tekuliiko mukyala Kayondo mulala, kubanga tulabye ku prodakiti za mukyala Kayondo n'obugumiikiriza bwa mukyala Kayondo. Ku kyalo okwo kw'ova ewammwe e Masaka tekuliiko mukyala Kayondo mulala eyazaala abaana abalinga ggwe era eyakuza abaana mu bugubi n'abateekateeka n'okubateekateeka. Ki ekikuwanuuza amaka g'otamanyi? Ki ekikuwanuuza emiswaswangule naye ng'ate olina ekyokulabirako ekirungi ye maama wo, nga ne ku kyalo ewammwe oba ku mutala kw'ova kuliko abakyala be nnyinza okugamba nti bafaanana maama wo. Mmwe temuli baana bayinza kuba baana b'abantu oba mu maka ago agafaanana aga mukyala Kayondo temwalimu ffala munno? Lwaki nkuyise ffala? Si lwakuba oli ffala naye lwakuba abakubba n'abakiseesaamu balowooza oli ffala. Nga bwe nkugambye nti omuzannyi w'omupiira ava mu Afrika n'agenda e Bulaaya, bw'asangayo omuzungu n'amuwasa
yo muzungu alowooza afumbiddwa ffala ate ng'era bwe gubeera kuba awunzika amwavuwazza naawe gwe baagobye mu nnyumba olunaku olwaleero oli ffala tewaliyo mukyala Kayondo yakuzaayo ffala munno bwe mwali musobola ttandikira bulamu Kampala nga mumanyi ennaku yammwe nga mumanyi ne gye muvudde okugenda okubuuka ebikomera by'abantu mu mbwenkambwe ne weewuunya omugagga ono ajja atya okundeka okugenda okuwayira muwala we nga tetugatta ddiini oluusi yes of course temugatta na ddiini abasiraamu ate tukugamba n'abaana baabwe abamu ate era nga baba batuufu njagala omusajja nga musiraamu naye Hajji Omulamba alese akola endongo ey'ebibizibizimbu ebinyaanyanyaanya awalampe ekikomera kye agenda ajjemu muwala we amutwala amuwase n'atafaayo ku background ya Suuna Beni. Suuna Beni mwana waani? Suuna Beni ali biki? Naye Suuna Beni n'amuleka atwale muwala we mu mbeera yonna batandike okwagalana. Era nga neewamu yamukwatizaako mu kumuyambako gamba nga mu bintu byapa gwe tolowoozaako ti bano bagezi mbasanze Kampala baagala kunziza Masaka nga mpaawo kennina. Abavubuka nkiddamu njogera nnina ennyike njogera nnina obulumi kubanga mmanyi Suuna ye musadde yekka eyakasooka okwetuuma ekivumo ng'anoonya mpiiya omuli w'embizzi omusanga leero ku mudaala enkya n'omugaaga gwe muli wa mbizzi n'akukuba ejjinja asobola n'okukutwala empanga nti wuuna ntyoboola omutemi waazo ne bw'omuyita omubizzi kimunyiiza oli ne bw'asindika embizzi ew'omuntu n'omuyita nti omubizzi gundi kimunyiiza kitegeeza embizzi yo nga yo kivumo kubanga n'ayiga okuvuma ku mbizzi kwasookera. Omwana oyo Suuna Beni n'ajja ne yeetuuma ekivumo ebinyanyanyanya n'akaabanga embizzi n'akola ki n'asula mu mpewo n'akola kivvulu ku kivvulu n'atabaala n'atambula anoonya kuba bulungi mu kivumo mwe kyemwewala ekibaliisa oluusi ne mukivuma ne wabaawo akibayita ne muyomba ekibawoomera ne wabaawo akibayita oba akibajjukiza ne muyomba ye akyambala yakwata embizzi n'oli munne mbaziira ttone lwakuba nze sikyali wange nnyo yeewulira oyo balowooza naye wa kitalo nnyo n'ayambala ekivumo kye bayita embizzi n'akikoleramu kasente n'akuŋŋaanya. Omwana oyo emyaka kaŋŋambe 5 emituufu gy'akoledde gy'asuze ebweru gy'akubye ebisaawe n'agenda emunyonyo mu bagagga yejjukanye ennaku n'embeera mwe yakulira ku nnyumba mukyala Kayondo gye yali azisizza ebiti n'agulawo ettaka kyemmanyi liri wafa akawumbi eritudde n'ekizimbe kyennyini ekituddeko kiri wafa akawumbi. Omwana oyo nkakasa obuvubuka bwe ne sevingi we ow'obuvubuka ali ku nnyumba eyo. Oli najja omulabe n'amuzingako lumu ng'omusota. Wano wange nkuza baana alina omwana omu musajja naye omusajja alina abaana 8. Abaana 8 basula ebweru nga mwe muli n'ab'obuwala. Omukyala omu omwana w'omugagga yayingire agadaale be bali abasiru b'enkugambye ne bavayo ne baleekaana nga jazzi tulwanirira ddembe lya mwana ow'obuwala naye ng'omwana ow'obuwala eddembe lye balwanirira alabika kyakola ekyamaanyi kwebaka ku buliri na Suuna Beni naye kino kye balwanirira nti baamukwakulako ekya Julayina ng'ate yeesiimidde ate ye gwe bakigobamu yeetuuma kivumo nti ndi mbizzi n'atambula ebyalo kiro kiramba neeka ne bamwerabira ali mu kunoonya mpiiya afune w'ateeka abaana be. Kano nno ka advice eri abaana bange mmwe ab'obulenzi mwegendereze nnyo ekintu kuwasa mbuto kiddamu abaana bange ob'obulenzi mwegendereze ekintu kye bayita okuwasa embuto
wassa omukazi ng'osoose kumutegereza waabwe gy'ava obanga omwagala. Naye mulekeraawo okuwasa embuto. Waakiri ate wassa omwana w'abantu gw'otayagala. Naye ng'omulabye nti mwana w'abantu omukwano gujja na kitiibwa. Nkiddamu abavubuka bangi muli confused between two words. Oluzungu ndogedde bulungi nze naawe munampabula abayivu. Ebigambo bibiri excitement ne love byawukana n'ebitera obbabuzaabuza baana bange ab'obulenzi. Mujja ne mubeera nake excitement akanje ennyo ne mulowooza muli mu mukwano kyova olaba obufumbo bwammwe busasika buli lunaku. Obufumbo bwammwe busasika buli lunaku. Abaana nga babeeraawo bw'oba onoonya Peter obuuza Nantale gy'agenze naye lwaca ne betta Nantale afunye omundi kimulimbye ekisajja Yesu n'anasigalirawo kubanga Nantale yali takwagala ate naye wali tomwagala ne mwalina akantu ke bayita excitement ne kaba confusing nti muli mu love. So bw'owasa omukazi gwe weetaaga ng'omujje mu maka g'abantu nga mugabi wa kitiibwa ate nga naawe era wateekebwateekebwa ow'ekitiibwa ng'omwana wa mukyala Kayondo ofunyeeyo omwana wa Nnamwandu gwe bayigiriza okuwa abantu ekitiibwa. Ekitiibwa kye kireeta omukwano mu maka. Nnyoko okukuzaala yali tayagala kitaawo. Yajja okufumba ewa kitaawo nga kitaawo amumulabidde. Naye yajja n'ekitiibwa kyajja ewaka. Era ekitiibwa ekyo nga yakuutirwa nti ebisoomooza gy'olaga gy'ebiri. Naye tonobanga wano ekitanda kyo tukifumbisizza. Kati ekitiibwa ekyo bwe kikuŋŋaana kireeta omukwano muyiga okwagalaŋŋana. Gwe ate maama wakaluba ki? Gwawo omwami w'ekitiibwa n'otayenda kubanga kyekitiibwa kye njogerako. Gwawo omwami w'ekitiibwa egundi essowaani n'otakkiriza musajja mulala gikolezaamu. Kyokka ate oba okyali awo omwami nadda ne kade okuva mu wino eya siiti oba n'akuleeterayo ekiteeteeyi ky'amadalaka oba n'akuleeterayo omuwalume. Kyokka ate naawe omwami obeera okyali awo nga bannyoko bakyadde. Mukyala gwe wawayira mu kitiibwa si lwakwagala naye lwakuba nti mwana w'abantu ogera olulaba afukamidde abuuza balamu bo. Addusa emisinde emingi ennyo anonya akatunda akawa omwami balamu be. N'abafukamire balamu be n'abawa ekitiibwa. Kakati gwe omwami otunuulira empisa z'omukyala n'engeri gy'agaba ekitiibwa n'omukyala n'atunuulira omwami w'engeri gy'amussaamu ekitiibwa era engeri gy'atamutyobola nga na buli kaayo y'akaleeta. Ekitiibwa kino mu bufumbo kizaala omukwano era gwe mukwano oguwangaala. N'owulira nti yeekolera itongo awangadde ne mukyala we Martha Nalumu naye nga tebayagala lwa excitement. Nga waliwo ekyabagattira ddala kwali kuwaŋŋana kitiibwa omukwano ne baguyigira wakati mu lugendo nga batambula. Naye ng'ekitiibwa kino ky'onoonya mu mukyala olina okukirondoola ava mu nnyumba yaani kubanga nkujjukiza nti gufiira kw'atazadde mwana. Omuze gufiira ku mugumba. Omwana w'omukazi eyeetunda kizibu nno okumuggyamu omuntu ne bw'aba anaavaamu omuntu kubanga embwa enjizza ezaala enkolya gwe oyinza okukikkiriza nti oyo avudde mu malaaya muntu. Nedda. Kitegeeza tudde mu byalo gye twava. Intermarriages zino zireese obuzibu. Intermarriages zireese obuzibu. Owe Butambala yeesanze n'owe Mukono e Kampala bwe batandise mukwano. Andi mufunisizza olubuto aŋŋamye enziraka temuddamu okuwasa kw'embuto. Oyo awulira nti omufunisizza olubuto
Ninga gwe owulya tonnatuuka kwetegeka obanga owulya tomwagala mufunire w'omuteeka naye tomujjuza omwana w'abendi kubanga n'ono mwana w'abantu. Sigambye ndi mpagira ekyabavubuka okukozesa abaana ab'obuwala ne babalekaawo. Mufunire w'omuteeka mugende. Obufumbo obutuufu buva mu maka, buva mu bitiibwa. Muwase abakazi be mujje mu maka bwe muwaŋŋana ebitiibwa. Omukwano gujja kujjira kyova olaba obufumbo bw'ekikula ng'ekyo buwangaala. Bavubuka mmwe obufumbo bwammwe bwagaana okuwangaala. Muba mu excitement omusanze Kampala Mary Nambwayo kalina kafeesa akalungi wadde nga amagulu mawanvu nga mmaya wadde nga ne kuli kabina ne baba kalina kafeesa akalungi ate kanneesesizaako mukwano tekeesesiza gwe Ssuuna Beni woba weetunuulira omuwala akwesesizeeko wa asekera nsawoyo. Ssuuna Beni lwaki ngwa tufaanagana munnaye ffenna tuvumwa twakula tutyo nagalaali. Kakati omukazi ojja osekera eitongwa nti Museveni aba akutumye kubanga yeekolera eitongwa. Olina kwagala ebimuvaamu. Entetenkanya ye y'ebigambo bw'aba ayinamu ku ssente singa aba azirina ne ssente kati yeekolera eitongwa y'alina okukwana. Yeekolera eitongwa bw'ojja n'omukwana atyamu kubanga ne baakwana bamugaana. Ng'omulungi wa kuno oggyeewo obuvumu ate ggwe obujja okumukwana. Waalibanga oleese butwa, waalibanga ozze olina by'onoonya, oba waalibanga ozze kunsaayirawo ddala. Kati Ssuuna Beni abawala bano be musanga e Kampala bajja kubasaanyaawo. Bwe babasekera ne mugwa amatu naye muddeeko emabega mwebuze ono mwana waani? Mwana wa Kamoga. Mu basajja bonna baasanze nze nsinze. Ottangamu ku bigere ate muyiga okwenyoomamu n'okwetunuulira mu ndabirwamu. Nyoomanga endabikayo gundi tajja kunjagala kujjako nga nze mukwana tajja kunjagala. Kati ate yakwereetedde. Lwaki teyakwereetera ng'okyali Masaka? Lwaki akwereeteyo okuba ebinyaanyanyaanya kuba ebisaawe ensi nejjula? Munnanga abo abantu ye talaba babantu abakonvatinga into US dollars ziriwo mmeka? Ezo ye zaabeera ayagala. So nenkubiriza abavubuka bange mwenna gye muli muddeeko ewammwe. Waliyo bamukyala Kayondo era abakuzizza abaana baabwe nga nammwe ba Ssuuna Beni bwe mukuziddwa. Mwannyinaze Fifi da Queen oli otya? Kansuubire oli bulungi nange gye ndi akyalunze Mukama Katonda. Fifi lekeraawo okwerimbika mu kigambo girl power okunyigiriza abaana b'abantu. Nkiddamu, Fifi lekeraawo okwenyigira mu kigambo girl power okunyigiriza abaana b'abantu. Bwe kitaba ekyo kyusaamu ekigambo gituume malaaya power kubanga girl power etwaliramu n'abaana ba Ssuuna Beni ab'obuwala. Bwe baba nabbo babunga ensi muwala w'omugagga asulemu kalina. Sigaanye kulwanirira mukwano gwo ne tokirimbika mu jjenda. Tokirimbika mu jjenda kuba noono gw'otulugunya mwana w'abantu, mwana wa mukyala. Fifi, today you are girl, as you say, girl power, women empowerment, but today you a mother. I mean tomorrow you a mother. Today you a girl. Tomorrow you a mother. Not only a mother, but a mother-in-law. Ng'olina muka mwana ajoonyesa mutabani wo. Nize olunaku olwo mukyala Nsubuga muka mwana wo lw'aginjoonyesa mutabani wo nga naawe ofuuse mukyala Kayondo maama wa Ssuuna Beni nga gwatunuulira omwana wo gw'oteeseteese mu bugubi mu buyinike mu kunyigirizibwa
mukulebeeta mukulima emmere y'okukyalo kale goyinza okuba emmere y'okukyalo olimye yakubukedde naye Makyala Kayondo mukazi wattu yagendanga n'apakasa ennimbi za ssente ateeketeeka abaana be be batasomye naye nga abagunjudde ye nga abateesikese ne bajja e Kampala ne mubamanya muli Kampala mubatulugunya mwerimbika mu girl power. Fifi the Queen, today you were just a girl, but tomorrow you were mother. Not only mother, but a mother-in-law. Mkamwana wo ngatwala kalina y'omwana wo. Manyi bana abantu berimbika mu kigambo muwala nwanirira ddembe lya muwala nwanirira ddembe lya muwala kendo lwanirye kubeetunda ku nguudo nabo gye bali bakyala banoonya equal opportunities. Abakyala bali eyo wansi tebalina na bikozesebwa nga bagenda mu nsonga zaabwe z'ekikyala mwezingidde wano e Kampala we muwogganiranga jazzi nwanirira ddembe lya mwana wa buwala. Girl power, man empowerment. Naye omwana ono w'obulenzi gw'otulugunya naye ayina maama naye yava mwana wa buwala kyokka ng'ate maama oyo yamukuzanga single mother mu bugubi mukunyigirizibwa mukulima emmimbi za ssente. Mwana we atuuse naye wamwenyumiririzaamu awulire bakazi e Kampala bamugobaganya mu kayumba kabadde ng'asulira mu mpewo okumala ebbanga ng'era we wali saving we alabireko awo nti mu ndongo y'embizzi mu kivumo kyange kye neetuuma nzaani mutabani wa Mukyala Kayondo ave Masaka n'ezija nzimbako omunyonyo kyali kyakwesiima kye. Lunaku olwaleero waliwo omuwala eyeerimbise mu jenda okutulugunya omwana w'omukazi, but Fifi the Queen era oli mwana wa buwala naye nkya naawe oli nnyazaala namukwa mwana wo atulugunya omwana wo ow'obulenzi. Bwe tubeera wano mu myaka gyaffe emito bannyinaffe abaana ab'obuwala balina enjogera okusanga nnyazaala nsanga amalaalo idiots thinking, but tomorrow you were nnyazaala mwana we agenda kukuleetera omwana n'omwana agamba okusanga nnyazaala nsanga amalaalo kubanga oyo omwana gwe bakuleetedde. Nga mukamwana yazaalibwa oli mukwano gwo we mwalina eyo eŋŋombo nga mukyali bawala. Okusanga nnyazaala nsanga amalaalo kyamukisa mubi ggwe n'ozaala mulenzi oli n'azaala wa buwala. Ye enjiri ye n'agyongerayo gye mwatandika okusanga nga nnyazaala osanga amalaalo ne bijja bubi nga ye ggwe malaalo gwe bagenda ossanga. Tulowoozeko ku nkya tuleme kulowooza lunaku lwa leero. Wakati mu kulwanirira omwana ow'obuwala ne Beeni ayina abaana ab'obuwala bo tubakoze tutya? Wakati mu kulwanirira ekitiibwa ky'omukyala ne maama wa Ssuuna Beeni yakuza abaana baabo n'agaana okugenda ku nnyanja okwetunda aleka abaana be mabega basigale nga bisassalalo baafuniyo n'endwadde eziyinza okumutta aleka abaana be nga bamulekwa n'apakasa ennimbi ku kyalo ye tumuleseewa. Obanga ekiruma maama kirumizaamu n'omwana ate ekirumya omwana otomatikale kirumya maama. Olowooza ebituuka ku Ssuuna Beeni tebisobola okutta nnyina kyokka bwerimbise mu jenda? Olowooza ebituuse ku Ssuuna Beeni tebisobola kutta nnyina? Jjukira Ssuuna Beeni ye breadwinner ewaabwe baana ba Mukyala Kayondo era yali mu kusikaasikako ku banne. Olowooza maama wa basudde lwe yafa teyawunga yasigala kyekimu mutuukeko? Olabe kubanga oli ye yali breadwinner. Wakati mu kulwanirira bakyala banno n'oli mukyala kati bw'oba ye tomulwaniridde nga n'aba Ssuuna Beeni ab'obuwala tobalwaniridde olwanirira malaaya ginno teweerimbika. Era bwe mba nga yenze mwami akusula mu kifuba nkwekeka
era ntandika okutta ku bigere. Bwe mpuliriza omukyala ng'awolereza mukyala munne mu byekijjegga nga tamuwolereza mu linnya lya kitegeevu wabula mu byekijjegga ntya bwe mbanze mumusula mu kifuba abajja kuntema akambe atwale ebyapa era nkeera bitegula nange kwetegula waakiri ne mumulekera ennyumba etalinaako bwannannyini. Ssuuna Beni alina abaana ssaabo buwala bokka n'ab'obulenzi. Bo tubakoze tutya ye omwana w'obulenzi talina kubaako ayosira. Talina kubaako amukubira ndulu ng'omusota gumugoba. Talina kubaako nawe yeggoma mu nkuba kubanga ye wa bulenzi. Bw'oba owulira ng'abaana b'obulenzi tetusaanidde tandikira ku kitaawo okutta kubanga yasaanidde akyasinze obutasaanidde. Basajjambwa nyoko basajjambwa kitaawo mutwalira ddi amagumba. Abasajja zonna mbuzi gira osaawo omuddo kitaawo mutwalira alyeko obudde bugenze saawa zino zigenda mu 10 na mmeka. Mukyo kikyentegeeza to respectinge baana b'abantu si genders kubanga kino kye mukola n'abaana b'abantu bavundira empanga ab'obulenzi. Omukyala akutulugunya kati kamera zigeyo kujjanga goli mu musongamu. We are marching into parliament. How can you disrespect a woman? How can you disrespect a woman? Even I can disrespect Katikkiro where it is necessary. How about a mere girl? Now most of you even disrespect God. How about a mere girl? Kubanga naye bw'onsooza oba disrespecting nze Katonda. Bwe weegabangula ku basajja ab'enjawulo, that is a total disrespect to Katonda. Abamu mukwata n'emibiri gyammwe ne mugitwala ne mwetunda, that is total disrespect to Allah. Nja ne mujja n'abaana bammwe be mwazaala mu bwamalaaya. Respect a girl child. Respect a girl child. No. Let us respect all children, not only a girl child. Fenna mutuleke tubeera abaana. Kati kuba pikicha nga Fifi da Queen mulamuzi mu musango gwa Mary Nambwayo ne Ssuuna Beni. Aba yagusaze dda nga tagusalidde mu butuufu bwa kugusala wabula nga agusalidde in favor of gaalo munnange era nga ye minzaani nkwatadde ebipima obuzito bw'omusango era ebyakozesezza ng'akambe okugusala. Not only girl child should be respected but all people's children. Pena tuli baana b'abantu. Ojja kunyumya gaalo child nakirijja gyali emagombe nga te ye amanyi bwe yakuza boy child ye gwonoguula baleero n'otandika okutyoboola. Ye amanyi maama bwe yankuza teweerabya nabagamba. Naddala ffe abasajja biffe bidameji Ssuuna Beni twali baana b'abamaama. Fifi da Queen oba osanga baali ba mukisa baali babwala ate nga balungi. Buli omu ng'ayagala abuuseeko ekinyonyi bwe kakaabako nga bali ku lumba eyo gye basuze. Buli omu Fiona mumuleete mumulere. Bannaye Fiona mumuleete mulere. Ne Ssuuna Beni nange nga bw'otulaba bwe tufaanana bannange. Twamenyanga bannyaffe ku lubimbi nga tebaagala bakwatirako. Tuli babi ani akwegomba okukukwata. Mukazi wattu naabulanga okufuula ebbeere bw'alima eno baakutadde ku nguzi abula okufuula ebbeere ali kuyonse. Talina amukwatirako. Mukwano siyinza kuvaamu muntu n'ojja ng'onjolongola okuba ndi mwana wa bulenzi. In favor of mwana w'obuwala yakulira mu kikomera nga muwala wa Kamoga. Kiruma. Mubamu ku bwe twava mu mbeera embi be basinga okutujoonyesa.
naye wakati mu kujoonyesebwa oba mu kujoonyesa abalala mugezeegezengako okweteekako mu bigere byabo be muli mu kujoonyesa. Bwemuba temusobola bafuula baana bammwe waakiri mubafuule bannyina mmwe era mwetekeko mu bigere nga muli mu position either ez'abamaama baabwe oba ez'abannyinaabwe. Olulala mannyinaze Fiona Fifi oba osalanga emisango tosaliranga ku jjenda. Ekigambo girl power kiveewo mbagirawo kuba n'omukazi bw'asalako omusajja obwami bwe tetuvaayo kuleekaana nga jazz mbu boy power. Oba ntegeerekese bulungi sweet tweyanziza nnyo tweyanzeege. Muzeeyi Kamoga njagala mutunuulire Kamoga ono gwe njogerako. Bw'oba omutunuulira Kamoga avaawa kekali ke nnabage muwase ennyenju afaanana baani? Njagala obbategeeza genda mu Northern Uganda abasajja batokomoka wate Ssuuna oli wa mukisa nnyo. Genda oyise emikono mu maaso. Nkusaasira siringi z'oyonoonye naye leka azife zo Mukama alikuddizaawo. Bw'anyooma ebyange ojja kuwasa nnyo owunzike nga weetokooseza onyiye amageege. Lw'olijje wange n'ontegeeza nti tokyayimba buyimbi wabula oliko Katonda. Ab'engulu babatega emiizi y'amagara. Nsonyiweko. Ab'engulu baana bambaata baagala nnyo okuzannyira mu budibadiba. Ne babatega Omunyarwanda. Omunyarwanda kyakola okutokomola omusajja w'erira, omusajja w'eggulu, omusajja w'omwaluwa. Era njagala weetegereze nnyo. Bano abakyala be mulaba abatunda ebinyeebwa ewammwe ku nguudo be bali abaava eri nga babba baabwe bagenze ku kayanja ka Kabaka okuwugako. Abakyala olumala okwefunza akutega akaana naye ng'akakaana kakutese daswalina bage temuwasa abaana temuwasa embuto ng'akakaana kakutese either lwe lumba olugenda okutta oba olugenda okwavuwaza. Bano abantu balina enkola yaabwe ey'okufunzanga abaana abatava mu kabbira yaabwe abeekoledde nga babatega abakazi kubanga egamba yo Bayibuli. Si Bayibuli yegamba but that is the fact. Abasajja ab'amaanyi bw'obasoma mu Bayibuli baasaanyizibwawo bakyala. Samusoni kirwaki nnandagga okutindigga olugendo kugenda mu Basamusoni besitegeera na kutegeera nga nina kibuuka omumbaale e Buganda bakyala. Bw'olaba nti Haji Kamoga mbu ye yakola ekyapa kya mukoddomi we ate ne kijjira in favor of muwala we era n'otabaamu ku magezi galowooza era geebuuza nti ddaye what a coincidence. Taata ye yakola ekyapa kigenza okufuluma nga kiri mu mannya ga muwala gwe ne zireeta Nabitengero muganda munnange. Dalo Charode, woman empowerment. That is rubbish, Manyinas. I'm sorry to say so. I'm sorry to say so. That is rubbish. Banyoko bali bulwa ne bateeka oluba nga muli mu kuzunga eri ekijjega n'abagwire mombo z'empisa obuyise. Huwa Haji Kamoga gwe mutaata w'omuwala gwe yakola ekyapa aye ne kiddira mannya g'omuwala era nga gwe tolowooza ng'omulabi nti Ssuuna Beni yazannyibwa from day one. Bwe nnyumba baagikola bonna Mary Nambwayo wasakanga mawulire Mary Nambwayo wajjanga bwe twabangayo ne press conference nakuwanga emitwalo 2 wasonda wa ssente gwe zigulemu kubukedde ofuna bw'oba ofuna ssente nnyingi nkaaga kakadde wamuteerako ki wabwe yagendanga okuzinonya olw'okuba wamwe bajjuliranga naganga nze nzikoze kubanga agenze muzanyifu okkuba ebinyaanyanyanya. Rubbish. Muve ku baana b'abantu bantu mmwe. Muve ku baana b'abantu. Munokola n'omukazi n'otoba n'omukazi gwe toli single mother Fifi da Queen gwe watoba naye yasooka gw'okyali naye
gwe wazaalamu omwana w'omukulu kocce ekikulowoosa nti ono ali different yagenda neyeekwanira omuvubuka ayinamu ku ssente yali amusuubira omuwasa abavubuka abato abalinamu ku mannya y'okuwasa bawasa era gwe abeeyambulira nga tebasoose na kutuukako wammwe manya nti be bazza okukukozesa kyapa ne kituuka okudda kivudde mu kampuni ya taata wa muwala ate ne kikulaga nti kifevalinze muwala era gwe n'osigala nga tokosezaamu ku saayansi waabo ng'okugana ye hawukamuzi waalibanga olwana ntalo z'amawanga na families nga gwolowooza nti olwanirira muwala munno Haji Kamoga Ssuuna Beni ayinamu kulinnya tewamutya mucupula bameka b'ocupudde eyo bameka b'ogyonyesezza abagamba naddala mu abaana abava e Buganda bano abasajja tebagenda kulumba Mmengo bagizinde bagenda funza nsalo bagenda kwavuwaza abaana bammwe baddukire ku byeyo wakati Ssuuna Beni mumutunuulira kyazaako genda Sweden kuba kyeyo ensi yammwe efumbe ono waatuukidde okikola Ssuuna Beni omumanyi bameka baakikozeeyo ebbali omuntu yenna nga Haji Kamoga yali akkumpanyizaako mutandiseeko nze siyingira makampani g'abantu mukimanyi era ne lundi nakyogera Haji Kamoga omuntu yenna akulinako complain ne bw'aba kompititawo actually ndi mwetegefu okumuwa okutu ate ndi mwetegefu yantadde mu kutu nange okubifulumya mbiteeke mu matu g'abantu abalala tutoba abo Ssuuna Beni babalaga nga abaine Masaka ebutaasomye mugeya kubeeranga oyo baana ne bafuba ne baba bampisa era abawulize mu bantu kubanga Ssuuna kati azifunye naye empisa akyazirina kitegeeza yakuzibwa era kyova olabako obuntuke yensonga lwaki muli nnyako olunaku olwaleero ne mujja entuuyo zaffe zonna zitukamukidde ebbanga throughout ne muzikamulya mu kikopo kimu mmwe munywe omuntu yenna alina complain ku musajja oyo gwe bayita Haji Kamoga owa Kamoga Properties the door is open embuga yange tewampaabi tesaba mpaabi leetamu omusango gwo nkulayirira musajja gwe kuba njagala mwenna mulowoozera mubenga abategeevu Nambwayo okubanga ye muwala wa Kamoga ekyapa ne kituuka okudda nga kiddidde mu feva za Nambwayo how comes ate nammwe abalenzi mubeemu obutegeevu obutonotono famire ya mukyalawo ekinene ennyo kyeyinza okukumanyako ky'olina girage nti olinayo embuzi egi abakulisito osogiraga nti olinayo n'embizzi babo Bakamoga basiraamu mugaye nina embizzi kyekyobugagga kyenkola kye naye n'okola bw'okola bw'obalaga bw'ate babayambe nako nno kikyamu mutuuse okukolera amafaya naye ng'olujja ewange lwagguddwa dda omuntu yenna alina complain ku Kamoga yakubba yakusenda yakumpanya ekyapa tujja kwetwala Ssuuna muganda wange manyi kyoyita munnaali kugambye kozesa ekibuli oddeyo emunyonyo ogiyingire lwampaka oba ayagala oba tayagala naye Kabira eyo teyakyawa mmwe mwekka waliwo ekitta abantu e Rwanda 1994 olowooza battirayo Baganda Abanyarwanda battanga Baganda baabwe bennyini beetaaga okugendako empola naye ate noddako emabega n'ogamba buli lwe banaaboggola ne tudduka tulira batufuluma nsi oluusi twetaagamu okuggyayo ag'omu buto kozesa amagezi okunuunula ebibyo kubanga oli ku bantu abasobola n'okutwala obulamu bwo naye kasita weekubidde endulu ku kitaawuluzi
Kaakati naffe katugiwulirize oba osanga tunaagijuliriza ewa Mukama ne tumuwa empaabi bwe kinaaba kyetaagisizza. Kusaasira kubanga sevingiwo abadde awo ffe abaana b'abaavu bw'ofuna we weebakayo obeemu n'ekkamotoka ogambikako kiba kimala okoze. Ssentebe baga azannyira ku baana b'abantu senga abadde abazannyirako singa yazimba. Era abazannyira ku baana b'abantu ssente bazimalya mu baana b'abantu singa yazimba okoze. Nye waliwo abaagala ozannyira muntu oyo tho bagendeko mpola balwanyisize in distance. Kugambye abantu benjogerako bo bennyini betta e Rwanda mbuulira bye basanga obuzibu okutta omuntu nga ggwe. Mukyala Nseega mumujjukira bulungi. Mukyala Nseega yatomera bbaawe n'amutta nga bava mu kabireegi. Kati bagendeko mpola kati nkubuulidde yenze yeekolera itongwa. Mulamwa guno nsinze kwetaagamu nnyo Fifida Queen ne Kamoga mmwe bensinga okwagala kubanga bano be baali badde Chese enkulu mu muzannyo guno naye ate mmwe mwefudde abazannyisa Chese ezizino kyokka nga mukyali baana bato. Eŋŋamba bakwatawo Kamoga nze ne ŋŋamba kukuba sikumalaako mwezi nkozeeyo gye wava. Fifi oli mwannyinaze ebyo ebibyo mbimanyi kinnuma oli hasola ate otulugunya hasola munno weerimbika mu jjenda. Kimwina omumanyi ekitaawo oluzi omusango guno kitandise okuguwulira mu butongole koti ajani ebiddirira mu birinde tukyajja n'ebitundu bingi.